This is Faadi TV UG. Subscribe. Faadi TV UG mbaniza na kusaba mbi o subscribing ate osikalinga ofollowinga Faadi TV UG wantu wana mawuli gabasebiti agaba gatambula kusana olugambo olwenjawulo luba lwoja buli kaseera Faadi TV UG nda kusaba mbi o subscribing ensonga za nyingidewo nazo nsonga za Lwasa Lwasa omusajja omugagga amanyikiddwa wano mu Uganda yaffe eno era nga sente zo yazikola ne zimuyitaba sente zazina baba ayita mpite ne zimuyitaba nti wanjibbo sente zo baba yakola Bambi zawera waliwo amawulire agali gatambula mabega kaawo ku side ya Lwasa ne Zari Hassan. Zari Hassan eyali mukyala wa Diamond Platinum gosobola okuyita ex wa Diamond Platinum musajja mukulu omuyimbi omutanzania era nga naye amanyikiddwa nnyo. Zari Hassan the boss lady Banayuganda abali batanze okusasanya mawulire nti yandikakkananga ayagala nnyini Lwasa nti Lwasa ayinza okuliplacingawo ye n'amuzza mu kifo kyani kya enjo gwe yakakyawa abakaawukana. Banayuganda abali batanze obijubisa mbwira Lwasa ne Zari Hassan the boss lady omukwano gwandikakanya nga baagalanye ababiri bano wabula the boss lady avuddeyo n'ategeeza n'agamba abo bye batambuza mbunze ne Lwasa twandikakana nga twagalanye si bituufu. Banayuganda mulekiraawo abaana ba social media mulekiraawo. Zari Hassan yagambye nti ye tali mistake era nti tali mistake ezaabo abagala Lwasa era agambye mu basajja byandyagadde Lwasa taliimu. Zari Hassan yagambye ye mukyala eyeefaako era mukyala eyakolamu ye mukyala alina akasente ke yakakola ne kawera nti ate bwadde ogende wa Lwasa oyalangira abakyala enkya n'eggulu aba yeweebudde. Zari Hassan the boss lady nga omuwulira the boss lady Zari Hassan agambye Banayuganda mawulire ge batambuza ebya Lwasa newankubadde yaliko ne Lwasa kituufu naye tekyategeeza nti nno baali baagalana nti oba bakkakkana baagalanye. Zari Hassan ategeeza nti olaba yava ewa Diamond Platinum omusajja alina ssente ezisinga n'eza Lwasa ate mbwa agakkanenga agenze ewa Lwasa agambye nti abo ba Lwasa bamanyira kubeera ne ba Angel bibavuluga nti naye mwe babavuluga taliimu kuba sente ze ayina. Zari Hassan ategeeza nti sente ayina emmotoka ayina agambye kati bwagamba nti agende ewa Lwasa oyo Lwasa awo omukazi ebintu ate namaana abimuggyako taba musajja mbwaba musajja kaba kasajja taba musajja ate agambye kino Lwasa akola ssente yazikola ne ziwera naye ate engeri gye yeeyisaamu alinga omunaku omuzibu. Zari Hassan the boss lady bwatyo bwagambye yagambye Banayuganda abasasanya amawulire nti nno ye ne Lwasa balikakanya nga baagalanye tibamba mukyuseemukko nze ne Lwasa Emmanuel tisobola kwagalana ekyo kizibu n'okuzira kitta n'okutta kitta kizira n'okutta kitta kubanga nze ne Lwasa ntumala twagalana nze ne Lwasa ewa Lwasa nyinza obuteetaayisaayo bulungi kubanga nze embeera zange zinamanyira bintu bya masapa ennyo ate Lwasa abatajja kunsobola nnyo kubanga nze byange bintu bya kweyagala bintu bya babosi. The boss lady nga muwulira erinnya lyange bwe ngende wa Lwasa abatajja kunsobola kuba emmotoka nnina fakawo ba Angel gwe yawasa n'amuwa emmotoka ate saawa zino yamugambye agimuddize nze ebyo mba sijja bisobola nze oyo Katemba mba sijja kumusobola ensonga lwaki nava ewa Diamond Platinum kubanga nze ndi boosi. Ekigambo kya boosi akiwangaazizza nnyo Zari Hassan mukyala mukulu ono the boss lady Lwasa abagambye mwenna babisasanya nti ye ne Lwasa laavu yaabwe eri waggulu mbera balikakkananga yaze mu kifo kya Angel agambye nedda nze mu basajja benjagala Lwasa taliimu era Banayuganda bakikuliiza mukyuseemukko. Faadi TV UG ninakusaba mbi osubscribing ate osigalinga otufollowinga ojja kuba ofuna amawulire agatambula bigambo bya Zari Hassan the boss lady bwatyo bwagambye
agambye mukyusemu kuba na Uganda enzi asiko munfuneko ku musajja omulala nenga sirwasa gwomba mu nkakatikako nenga sirwasa kubanga nzirwasa tisoba tetwesana muwade n'akamu kubanze simwagala mubere bulungi mweraba.